kaluma. Alishamwe nenge yatansemla gamba abaliwo kukyala Abaliwo kubozo bakwagaliza ne bakubeererawo kukyala. kati ba social media in-laws abambeererawo ku propose eyo nga nzikuzira nga bagirwana nga tebaagala kwegamba nga tebayagalira ddala propose eyo oba ebinewo naye neebeera kati mutunze oh my friend has arrived she has katusooke tumwaniriza eggwanga I know, I love it when you speak for her. Yes, katika malizeyo kino then tuwaniriza omuyimbi w'eggwanga gospel best artist abangamba nti Tazaala. That's why sometimes I even felt I don't know how to answer this question because honestly speaking, hambuzeyo ekibuuzo kukulyandaba waliwo omuntu ayinza okufundura kubanga saafundura kawundo kakubyendirisa mwenjo nafundura omusajja najja ewaffe nawesa mamange ekitiibwa era abantu bangi nnyo baaliwo naye bw'ogamba nti saagala kuzaala nga siri kawundo kakubyendirisa ate ddala ng'oli mukasi nsaba katonda akusasule olwansonga nedda bw'ogamba nti lwaki tozaala toyagala kuzaala nze nnako ne benawuje simala bankolera sinaki and they are so bitter because I am not God, you people. Siri katonda, I don't know when I'm supposed to give back. There is no married woman in life that doesn't want to give back. It is not there. Tichiriwo. But when you force me to give back for my husband, when Suranaye, there is a way you torment women who are married and you force them to give back. You torment us. I know you want negative energy all the time, but I will tell you to be okay. Abakyala tulekerawo okubuuza abakyala bannaffe when they are giving birth. It is very tormenting. Tukuma, me one thing I can tell you is nze sifaayo biki bye mubane because sibwe bisose mubye bingi nnyo and I've never come out to answer anything. Kati okuzaala kumeno nakote kusikivangayo ni answering. But I'm praying. Era kikakasa ti one day God will bless me with a child. Amen. Ani je kuyakola naye endagaano. Naye lwaki mukola ebintu ebyo? Okay. Yeah, domestic violence. Domestic violence. By the way. Wagikoze. No, we had to ask the question kubanga but in-laws waliwo abatudde ne bakola videos ezo abadde nga zigabira nga zimumanyiso olwaki tubuziza ekiguzi kati ndowooza muli content dear. Yes, kati twagala okwaniriza nga bensanze mukwano gwa rape. Yes, agenda kubanga tuwayo obugambo obuli obwo omwoyo obugambo eri mukwano gwe akunge n'abantu abajjenge nakusa omwezi 4 n'omukaaga ffenna tuweebwekula moneta. Tukwaniriza nnyo. Olaba Aswege n'ogisanga enogamba Aswege Film Production ate standing nga Aswege Film Production. Aswege Film Production ezaalibwa Aswege Charity Organization. Nti eri under Aswege Charity Organization. Kitegeeza nti ojja kulwawo nnyo okundaba nga nkola firimu eza bulijjo nga newankubadde tujja zikola naye okusinga our movies are for a cause nti tuyina kye tuba tutagetinga nti ye waliwo munnanga abaana ennaku zino batulugunyizibwa nga tuzanya kubanga kutulugunyizibwa era munnange kati domestic violence nyingi nnyo ennaku zino okutaba mukomaka bungi nga tusalawo tukola ki nga tuzanya kutaba mukomaka. Movie yange eyasookera ddala bagiyita The Dilemma. The Dilemma nagipostingera abantu bangi nnyo bagiraba naye saapostinganga yo movie napostinga trailer. Bwe muba mujjukira movie eyo yalimu Felista the Superstar, mwalimu Patricia era abantu banyo bagamba rape ate ne Patricia bakola ki
naye twali awo tuzanyira kati baana mize egibeera amasomero okufuna embuto okufuna HIV emize abaana okutoloka amasomero era kyokulaba nti muvi eyo at the moment era ekyazanya amasomero tugenda amasomero ne tugizanya tubanga y'abaana kyokulaba tetwagireta kutyetala bonita lwansonga tuba tetumanyi kati mulamwa so eno domestic violence eri wakati yeffe bwe andaba sawa za kakati n'ekiro bakubye kiwulira n'ekiro naawe wakubye naye sawa za kakati oli kundaba era ogamba kati keeyogezaki naye ng'ekituufu naawe kimanyi nti noki domestic violence gyali kubanga naawe oli mu practicinga twegumiza nnyo ddala abakyala mu butuufu twegumiza nnyo bad black yagenze n'agamba nti ofuluma we bati noteekako kasimayo naye ng'ekituufu toli bulungi nokwata ekipapi nokikuba makeup abamu kufe olaba skins zaffe nga teziriko makeup era nga bwe ziri bwe zityo okitegeera naye waliwo oli nga waba talina makeup oyinza okulowooza is she a punching bag oba oyinza olowooza nti alwanagana ekiro ne punching bags naye ng'ekituufu si bwe kiri ekituufu balwanagana naye twerabira nnyo nti bwe tulwanagana kyafekitinga abaana bad luck yagambye nze nalabako bazadde bange taata wagambye ye kafeero yakuba maama wange okitegeera kati bad luck ekintu ekyo kikyamuli ku mutima nti omwami oli yakubani maama we buli omuzadde oba buli abazadde bwe mulwanagana ng'abaana babalaba kyafekitinga abaana omwana n'atuuka nga yekyayo omwana n'atuuka be bano abaana betulaba ku social media nga bali very bitter ng'omanyi omwana munyiivu naye nga tomanyi obusungu buvaawa nga nebuviira ddala kugumba lwansonga yakula yamanyi exactly they don't have love yanga they are already what traumatized olese nnyo ndowooza mukitegedde nga the kids are already traumatized so nolwensonga eyo we are here to fight domestic violence because I believe it doesn't affect the two people that are in this, but it affects everyone around it. Omwana akula nabeera nga tasobola kuwa respect mukyala we. Omwana akula nabeera nga tasobola kuwa respect musajja lwansonga ki. Yakula alaba nga taata akuba maama, maama akuba taata. Ninako movie gye nalaba omwana yagaana ofumbirwa. Gagamba maama saagala genda bufumbo nange bankube. Nafuna sente exactly omwana nagagawala nafuna sente nga naye agamba nze maama ajja kubeera wano naawe mu nnyumba maama we namugamba nedda osobola ofuna omusajja omulala kitegeera nti leero tuvayo we tulaga abasajja baffe ne tubagamba nti omusajja ono anjagala nga mubutuufu olabira ddala omufano wegguli abali traumatized bagamba mubikola mu kamera lwansonga balina obusungu kubanga bo balaba tekisoboka kubeera nti olina omuntu akwagala they feel it's impossible naye nga it is possible. That is why we want to fight domestic violence and spread love. Me as a person, I am love. I am here to spread love. Woli musajja, I meet so many men bagamba we bale tuyigiriza abakyala baffe twagala enaku zino abakyala bakyusamu batwagala kati we tetupostinga because twagala balumya twagala mutu. You get motivated. We are doing this so that you get the love. We are doing this so that you're motivated. We are doing this so that the children we are raising bakulanga baina love. Your children, actually, we are helping them. Abakyala batamanyi mukwano ffe tupostinga bapa baffe tubayamba how they can handle their man. Musajja wali olabona mu kamera wali olabeko wantu wonna naye nze mbeeramu. So we are teaching you how you can handle your man. People, they are traumatized, they are stressed, they are trauma. naye nga tukomyewo ku mulamwa
nze ng'omuntu njagala okulwanyisa okutabanguko mu maka njagala nga kye tulaga ku social media ddala kyekyo kye tuli ewaka kubanga era nakyo kituufu gye bali abalaga ku social media nga balaga nti bali happy nga naye mu byaddala they are not happy nga mu butuufu they are going through a lot. I am so real, and that is why so many people don't like me because like I am real. Learn to be real. Women, learn to stand up for yourselves. But learn to speak out. It is very important to be outspoken. When you're outspoken, you will get to the president because you're outspoken. You can explain yourself. You can express yourself. When you get to the gate, for people who have to parliament, for people who have gone to those big offices, you know, even if you get to the gate, ogenda kulabani oyina appointment kati bwoba toli outspoken nga tosobola kwenyonyola ku kigenda kulema bagambiddewa kati ffe tuvaayo ne tuwogera gagamba omuwala oy'ekikulu ayogera nnyo kanjogere nnyo kubanga sikugwa exactly kanjogere nnyo kubanga sikugwa ate saagala kubwa ate saagala kujogebwa abakyala mukkiriza okubajoga abaami mukkiriza okubajoga naye ng'ate ffenna tusobola obutajoga mulala kasita ffenna tumanye kye twagala n'omanya nti obufumbo buno mbulimu lwaki si lwa ssente mbulimu lwa mukwano kubeera nti nosobola okwogera ne munnange ne mugamba nti naye gundi ejjo wasuze wabweru lwaki wasuze wabweru notakommunikatinga n'atakuba biri kubanga omusajja omulala omukubi aba yakuyisiza mu ddoli n'agamba nti tebamubuuza gyeva why kubanga omulembe gw'edda batugamba tebabuuza musajja njakola ki kakati nze owange mumubuuza ebyo sibikiririzaamu ebyamusobola tobuuza musajja gyava kakitegeeza nange nja sulayo tombuuza gyenva mu bufunze kitegeeza nti bwe muba mwagalana talina nsonga emusuzayo n'atayogera kuba abajja kusubwa ekiro ajja kugamba hani sigenda kudda lwa nsonga abc oba tetulina buzibu for you to be out with your boys playing watching games and what tetulina buzibu but communicate tonfula as a toy tindi kiddole kyewateeka mu nyumba yo komawo nkuwa emmere nkunaza ebigere nkuba engatto ngolole engoye because what am I your maid banaga bakyala temuli bakozi muli bakyala b'abantu bano not housemates twawule omukyala ku mukozi era abakozi tubahayaringa ne tubateeka mu nyumba kati mumpisa ng'omukozi kiba kitegeeza tonjawudde na mukozi omukozi yatajja kubuuza gy'ova nze mukyala wasula naye mu buliri I need to know kati bw'oba bakutuusizaako obuzibu bw'oba bakutuusizaako obuzibu nga tewaŋŋambye gy'olaze. We are here to fight domestic violence. We are here to stop domestic violence. Tuli wano sira mwenkano kano. I respect my husband a lot because mwagala nnyo and he respects me a lot. It is a tit for tat. Mpangwe njagala nkwagala lwaki njagala tanjagala lwaki mwesiba mu bufumbo gye batabagala muli mu bufumbo babakuba because tebabagalayo naye temuvaayo yetuberewo mwana muwala rapi akikoze mashallah fena tugenda kubeerawo yagayaga yogoyogo yiki okay kati okuzinda lumuberera mama njagala radio mbulize ku bantu abali live kusanyuka tv bonna abali live ku mitimbagano egy'enjawulo ba bloggers mwebalenyo mwebalire ddala okuva mu media houses ez'enjawulo tumwebaza nnyo abali kusanyuka tv namwe mwebali kubeerako kaakati essaawa ate yatuyise wano ate abeere ng'atuwa ku bugambo atubuulire kiki agenda kugula miryango saa mmeka abantu basuubire ki okuyingira ssente mmeka lwaki wakoze ku domestic violence wali okirabyeko badlakaye kyakirabako kamusabireko essaala ono omwana avudde wala ne courage kati simanyi nsabe y'abalokole muduwa kubanga yonansi oli musiraamu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله w'ekitiibwa gwennyiniinsi tukwebaza enkya ya leero ya rabbi ya Allah tukusaba reipi omuteeremu obwangu ate omugaziyikize ya Allah gwagaba ya Allah era gwagaba amagezi ya Allah tuteeka omuzannyo gwaffe guno mu mikono gyo tukusaba ya Allah omukingiriza amaaso amabi ab'ekiiso abalogo mu industry era reipi twabakulimba nti industry terimu bafuuyi ba mmindi nabalogo mwebali bagenda kubo era weekwate nnyo Allah ne tuwaazo buli lwofuluma osoma yatukulusiiyo ya Allah tuteeka reipi mu mikono gyo emmuvi yaffe etambule abalogo ab'enkiiso kimanya mwenna anti badolo ndeeta Yesu ey'ekirokole oleka mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu tukwebaza gwe Katonda omunazaleesi era nga tewali akwenkana tewali era akusinga Yesu waffe tuteeka reipi mu mikono gyo tukakalinga firimu yaffe mu musaayi gwa Yesu tewali sitaani agenda kutulemesa tujja wano nga nnya olw'omukaaga okuwangula oli muwanguzi maama wange kati nno life goal ozirina olina omusajja nkwagala ennyonyi ogirinnyanga takisi wanaaba baaba ekalweza ngenze mu mutu nenkakwatako kati musente oyo mubbi nange neyanziza nnyo neyanzeeke nsanyuse wena okubalaba banaga bali emabega oli waddeko okuddeeka kuba beteetaka abamawulire tubalina juyisa abatamiizizza baddiya ogere muzindalo okakirinawaako bane nsanyuse okubalaba mwenna my fellow panelists nsanyuse nnyo okubalaba bannamawulire okuva mu bitundu ebyenjawulo media houses ez'enjawulo youtubers the bloggers mwena nsanyuse nnyo okubalaba njagala okwebaza Allah Mukyala wala okubeera nga te akkiriza olunaku lwaleero lwetutuukako yasinga okumanya yasinga okutegeera ate yasalawo tewali agamba nti kibeere nekiba okujja kwenye era nga n'ensonga lwaki tuli wano it is because yakkiriza kibeere so gwe ne bwoba oyagala agamba nti tekijja kubanga Allah akkiriza tekisoboka kubanga yakimala yasalawo ye yatutonda era yasinga okututegeera nga sinaba kutandika okwogera bintu bingi badde nsaba mbere nga bategeezaako akatono ku charity organization yange emanyikizwako nga Aswage charity organization ngenda kusoma wano ekitono then afterwards ngenda kubeera nga tenambulula lwaki tuli wano olunaku olwaleero kansubire nti buli omu ampulira Aswage Charity Organization is an incredible charity NGO that focuses on providing support and resources to the youth, children, elderly, and to the survivors of domestic violence. We work tirelessly to raise awareness, offer counseling services, and create spaces for those in need. Through our dedication and compassion, Aswage is making a real difference. naye nga n'abasajja nabo bakula kirikampala n'abasajja nabo bakula sinabuzindala omusigala akyabwogererako njagala okwebaza abasponsazi ba Reiki okulisalika TV era nga Njagala otuule omusajja aleeta ettooke aleeta ennyama naye waliwo lwe bigaana wanaakomawo nga biganyibwa omusabe nti ffe bunatulya mukena ajja kukuba kubanga mutuufu tomanyi ki kyayitamu ebyo bahajati babeera eyo ne bambala ejalabibu bahajati ne bambala ejalabibu ne babeera nga ejalabibu agyambalidde emyezi 8 yayulika tafunye yayidi mbinzi akaswayiri munda kwegamba nga
bagegera then oyagalera omusajja akuyisenga rape ogwe wamuyisa nzasobola okwetwala mu saluni ensasula akakadde nga kange nenkomawo omusajja naŋŋamba bebi olagise bulungi nnyo enkya ajja kwagala mpaako obumeka ajja kumpa bubiri ku lwasonga amanyi akakadde nkasobola sooka oweesobole nagikuwafunze sikola ntya sibanja manja ngenaku z'omwezi nnya mujje mu bungi tugobe n'abantu abamawulire babadde beebasa temuyina mataala Yes, okay, ndoza kasoke nsinemu ino answer then Shemi matagenda kubeera yaniriza officially papa. Ekibuuzo kino kimbuziddwa nnyo era ne comments nnyingi eziraba era n'abantu bajja bajja ku inbox yange babambuza. I want to make this very clear. I didn't have a contract with Aromatic. Nali nga onogamba freelancer. Nga we banankera ku makya ne bampita nti jangu tuzanyireko eno project jangu tuzanyireko era sirowooza nti project nyingi. Mbadde projects za bbiri era abaala ba climax season 1 ndowooza mwalaba nti bansiba mu byeddala omuntu asse omuntu we bamusiba ndowooza bamusiba mayisa so I think ye nga ye yakirowoozamu nga okuzza omuntu mutufu we basibye amayisa kiba mu byeddala kiba olimbyeku kubanga wadde films zino tuzizanya naye ate tulina okuddako obulamu bwa bulijjo n'okiteebereza kiringa kuzza mwebe ngate namutta kyokulaba sinze nzikatali ine mwebe mutalimu naye ate mwebe ye ali Aromatic ebyaddala nti mumulabye mu muvizi zaabwe zonna talinga nze naye nze just nayitibwa kuzanya project era that is why sakomawo mu project endala ndooza bwe yalaba mu lugero temugenda kwatagana nga nkomezaawo that is what happened naye siri I'm not a member of Aromatic. Nekirala, a Sweet Film Production, yange, it is under a Sweet Film Production. Sorry, it's under a Sweet Charity Organization. Reason being, Bagambye nzanya movies for a cause. Nti turana drug addiction, turana tabanguko maka, turana mizejiri masomero, tukola wetuti. So, ye nsonga, kansubire Bulirayo ekirala nti omwami omukaka nnyo ebifaananyi kati nga ba inlo kibayisa bubi n'okuba nga tonnazaala ng'ate kiba nga ligenderedde kati nga ba inlo abaaliwo nga baproposinga ne bakubererawo ku mukyala okwanjula tekibayisa bulungi ekirala nga bo abakwagalirako mwami bindi nti omukaka nnyo bidi ogenda kikyusaamu oba ogenda kyongera bwogezi maaso ebibuuzo bibadde bingi nnyo kati nekituufu sibaina kyatandika nakyono kyakusiba wagenda eranda wali ogenda baligendera naye sikituufu kale nagenda labakaawo jamanyi baba ntamudde embeera ngende London kubanga yasoose okugenda at least ntambuddeko sina gwe nakubira simu tibanange ngenda naye nze nali ndi awo omanyi bwe mba ntambudde ategera nga ndina omwami mwani ekitiibwa sibeera ne ku social media omwami wange bwe mba ntambudde naye nenze munnange abantu balowooza mbeko naye nze nzija nepostinga nenvaayo kati simanyi era newaba abantu ng'olina ne whatsapp namba yange I think osobola n'okupeeza message
ndiddamu after like 2 or 3 days ddala nga ndina omwami sibeera ku ssimu yange nga ndina omwami wange obudde buba bukwe kaakati nze nali ngenze London nali nje njagala okucelebratingira my anniversary nakisigeze ku kate nzikuba limanyiya nze London manyiyo kisaawe kyase kyemmanyiyo simanyiyo mulala sirina muntu gwe mmanyi London okitegeera ate omwami wange tabeera London kati London it's okay era naye time weneetuuka naye nga mujja wange nga tuusa efunye ekiwako kati nga ndi redo omulumbagana ngenda kati ekiro ky'abafaani b'okumanyi babaagalana kubanga okukaka ebifaananyi kibanyiiza kati omwami wange oyo badlak yagenze n'agamba postinga omwami we naye temulabako mawulire I think kyekimu n'omwami wange omwami wange postinga naye ndooza temulabangako physically nti mawulire simanyanga nagenze naye wano simanya nagenze naye ndowooza era olunaku olunasooka tujja kubanga nnya lwansonga inshallah lwansonga engeri gyali red carpet kyafunanyisibwa nti kali yanditambudde n'omwagalwa we naye mazima tibampise oba kale nti kati simanyi siteera kubanga esooka ntise mutu wa kamera azitya era sookwogera nokete naye omuntu zawe kamera